Bino bisesa ate nga bituufu. Omukyala Catherine Kusasira avuddeyo n'akuba amavivi ku ttaka ne yeetondera buli muntu yenna gwe yali anyiiziza, buli muntu yenna gwe yali asobezza. Kino kivudde ku ki? Nkimanyi naawe awuliriza akatambi kano ali mu kavyuwi nga oyagala kumanya. Abamu bagenda kugamba naawe olimba, oyo celebrity omulamba asobola atya okwetondera abantu? Be bannyini ssente nga biki ekituuseewo? Muganda wange, ensi eno oginyumiza munno nga ye atagiraba. Ensi eno eyina engeri weesobola okukukwatamu neekunyigiriza eti naye ng'okyassa, okyatambula, okyalya n'okugga n'oggwaawo naye nga nsi ye eri mu kukuba. Ffe tusiiba tubagamba nnyo mugenderere ng'ebintu bye mukola, mugenderere ng'ebigambo bye mwogera, mugererere ebikolwa byammwe kubanga tomanyi ebintu byokola, ebikolwa byo, ebigambo byo byandibanga birina omuntu gwe bikosa. Tubagamba nnyo mwegendereze nga nange mwendi, wabula viewinga video eno ng'osoose ku subscribinga. Ekigambo kirungi nnyo, kya bulungi nnyo nti weekiri, era kitukoze bulungi nnyo nti n'akade weekali. Akade ako keeyambise okakwatemu. Bw'okakwatamu buli video yonna ogenda kubanga ogiraba. Mbasaba na busabi mubeere nga musubscribinga. Okusubscribinga kirungi nnyo. Twala obudde bwo osubscribinge, otwala obudde bwo okwate ku kade video zisobola okuba nga zikutuukako bw'oba ng'oyagala ebigambo byenjogera. Munnange ng'ate ekifaananyi kino si muntu mulala yenna, nze Sheila Adita. Mwebale nnyo nnyo mmwe mwenna abasubscribing edda, wabula ng'ate kantuwale akadde kano kennina akatono okubabuuzaako eyo yonna yonna gye muli gye musinziira okubanga mundaba. Abali mu Saudi Arabia imbalengera, abali e London impaagala nnyo, abali e Kenya mwebale kubeerawo, abali e Dubai imbatumiddeko, wabula ng'ate abali e Uganda nammwe imbaagalira ddala. Sibasuulidde mukono, mbaagala nnyo baganda bange. Nsaba Mukama abateeremu obwangu mu ebyo byonna byonna ebigenda maaso mu bulamu bwammwe, wabula ng'ate nange Sheila Adita nze kamwa koogera nange imbeeraawo nga imbalowoozaako, wabula kyotalina kwerabira kwe kusubscribinga ng'ate wenkutegeezezza ekigambo weekiri, akade weekali, kakoonemu video zibeere nga zikutuukako. Nze nja kubambawa updates ezikwatagana ku buli kintu kyonna. Iffe tetusosola. Abeetaaga eddagala ng'oli mulwadde, abeetaaga okukola ku sikiini, abalina obuzibu bw'omunda, wabula ng'ate abalina ebizibu by'emirimu tugenda bbanga tubyogerako. Ebifa mu bulamu bw'abantu byonna tubyogerako. Mwe bankuba kyeyo ba celebrities bo abalungi, ebifa ku mikutu egy'enjawulo ebigenda maaso mu bulamu bw'omuntu in general byonna tubeera tubyogerako. Ffe tetusosola, as long as tukiraba kiri beneficial, kisobola okuyamba omuntu omulala. Olunaku olwaleero nzize n'emboozi ya mwana muwala Catherine Kusasira, celebrity wammwe gwe mumanyi obulungi. Omukyala ono ali mu bizibu, ali mu bbanja ery'amaanyi, ebbanja erimumazeeko emirembe, takyebaka, agugumuka ekiro, alaba emizimu nga gimugoba olw'amabanja. Ennyumba bagenda kugitwala, banka ennyumba egitwala mu bwangu ddala olw'okuba nti abanjibwa ssente. Omukyala ono tumujjukire y'omu ku babadde nga bakudaalira abo abatalina, y'omu ku babadde bakuba obuyimba obusoomooza abantu olw'embeera gye bayisibwamu, wabula ng'ate banki tebaasanyuka ne babagamba musanyuke, mukube ennyimba zammwe mudigide, mutandike okudaalira abo abafiiriddwa abaana baabwe, naye bino bijja kudda bibatuukeko gye buddeeyo. Ne balowooza nti abantu basaaga, wabula ng'ate nze nsaasira nnyo abantu abalowooza nti money can finish each and everything. No my dear, sente zimala ebyo bye zirina kumala, but not everything in life. Sente osobola obeera nazo n'otafuna ssanyu, sente osobola obeera nazo nga tezisobola kugulira bulamu, ekyo nakyo kirowoozeeko. Sente zisobola okubeera nazo ne zitagulira mikwano, nga gy'okoma okubeera ne sente gy'okoma okubeera n'abalaba abangi, kubanga sente kye kisiraani ekisooka mu bulamu. Sente ye sitaani asookebwako. Money is number one devil. W'okubeera ne sente zisobola okutuma okukola ebintu byonna. Catherine Kusasira
kubanga eriyiseeko bwe tubadde mu politics, that's omwaka oguyiseko tubadde mu politics, omukyalo ono yavaayo n'agamba for us government etukolera birungi byereere. Those who are complaining be bamanyi babeere n'ennaku yaabwe. For us we don't want to know, as long as for us we are okay. Omukyalo ono y'omu kubadde nga bagenda mu government mu president's office ne batuulaawo nga tebalina bye balowooleza abantu wabula nga bo bakukumba musimbi gukka ne bakola ng'obutambi obujavuna abantu, obutambi obukudalira abantu. Hey, essaawa yammwe tennatuuka, eno yaffe leave us to shine. Ne beerabira nti nno we are leaving you to shine. Time to come, your shining is going to be polished away. Otuuke kisanga naawe okaaba. Abantu be balwanirira okufuna, be balwanirira bafune emirimu, babeereko nga balina obwogerero, babeere n'amasomero amalungi n'enguudo ennungi, gwe obisazizaamu obitunze olw'okubanga gwe olyoke bakuwadde ekiveera kya ssente. Ekintu n'ekyo Abannayuganda baalinga bakiterese era nekibanyiiza nnyo, like Abannayuganda abalala bazze nga batukibwako ebintu nga bino. Era ndowooza olaba jeno yakafa, abantu bonna baasanyuka ne bakuba engoma ne bazina olw'ebigambo byabadde ng'ayogera. We are free to shoot. Ate nga kyeyali ayogera nti kituufu, we are policemen, we are okay to shoot you. Ate n'otuwa tukuse, it's not a crime. Kubanga kyekyo omupoliisi oba akuse oba takuse, it has no meaning. Kubanga mu busirikale abadde money on duty. Naye engeri gye yakireetamu kyalumya nnyo Abannayuganda nga nange kwendi. Catherine Kusasira ebigambo byajja ng'akozesa ng'akudaalira abantu byatulumya nnyo. Mulimu n'abayimbi abalala. Kyova olaba Evelyn Lagu we yavaayo n'alwala. Very few Ugandans that came up for rescue. Lwaki? Ayina ebigambo byeyogera nga tuli mu process ya kweddaabulula. Abantu bafa, abaana b'abantu bali mu battira makuba, babakuba amasasi bakuba ku nnyama, ennyumba z'abantu bazokyeza, abantu tebalina wa kusula. People are coming out. Boogere bye bibaluma bibeere nga bikoma. Igwe ojja ate oyagala osazeemu abantu bye boogedde. Essaawa zino Catherine Kusasira nti yeewola ssente mu banka miliyoni 10 n'asasulako n'abeera ng'abanjibwa miliyoni 4. Wabula lockdown we yajja emirimu ne gibula n'abeera nga takola yeebeezaawo yekka. Wabula ate sente zagenda nga ze accumulatinga. Kati ku ssaawa zino atugambye nti bamubanja miliyoni 7 ze yeetaaga okusasula. Wano ekibuuzo ekyaffe kiri nti gwe omuntu akolera gavumenti, omuntu akolera Museveni oli presidential advisor, kuba essimu mu State House sente ezo zijje. Ebyo bwe tusiiba tubagamba. Essaawa zino avuddeyo ku international TV ya NTV n'agamba nsaba abantu bansonyiwe nange nejjusa olunaku lwe nakkiriza okukola ne NRM, nevuma olunaku lwe nakkiriza okutuula ku ntebe okutandika okuteekawo enzikiriziganya nti ngenda kuba nkolera NRM. Kino kinzitidde erinnya, kimmazeeko emirembe, ebintu byange byonna nfiirwa bifiirwe ate nga nabakolera. When I need help, they don't want to help me. Essaawa zineno ndi mu bwetaavu, no one is willing to help me out. Ebintu byange bagenda kubitwala, naye nsaba Mukama abeere ku saidi yange neme kufiirwa nnyumba yange. Byebyo n'ebigambo ebivudde mu mukyala Catherine Kusasira. Kati ekibuuzo nkirese eri ggwe Munnayuganda, gw'olowooza God is taking revenge oba olowooza people are the one taking revenge? Igwe olowooza ki katambi akafulumye Catherine Kusasira akakoze? Ebintu nga bino ffe tubagamba nnyo ate jjukira nti nno weewalenga nnyo okozesa omumwa gwo obubi kubanga you never know, there might be people you're hurting seriously nga tebagenda kukkiriza kusonyiwa yadde n'omulundi n'ogumu. Yenze Shila Adita, leka mmanyi ky'olowooza mu katambi ng'okozesezza erinnya lyo mu comment, teekamu erinnya lyo wabula ate n'ekifo gy'osinziira okuba ng'olaba videos n'eno. Impaagala nnyo, mwebale kwekuumirako.